Abakulembeze ba bodaboda mu Kampala bayisizza ebivvulu eby'ameefuga nga balaga ebyo gavumenti byetweseeko mu myaka 63 kukyanga Uganda efuna obwetwaze. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Frank Mawejje bagamba nti mu myaka gino ekyandikoleddwa kwe kufunira olulimi olwawamu nga munnansi oluyinza okugatta bannayuganda okulaba nga boogera kimu era n'okutegeeza nti ddala Uganda yafuna ameefuga. Akati independence yaffe n'ey'olwaleero nze ekyo kyensaba ebisigadde pulezidenti abikoze ffe tukola okuva ku makya ne tukasuulayo nga teri agambayo security weeri ebyobulimi bitambula bulungi enguudo tuvuga piki ffe twali tuvuga piki nga twakatandika kuvuga boda ng'omupiira oguvugira emyezi 2 kuba amakubo gaalinga mabi kati ennaku zino osobola oteeka omupiira ku piki n'oguvuga omwaka kuba amakubo agasinga malungi. So president tumwebaza ebyo ebisinga bikoze nze kyensaba kyokka kutufunira lulimi olwaffe olwawana eno tweyagalire mu lulimi lwaffe ate ziri ez'abazungu ze ziba zifuuka ziva nachula. Bano bagamba nti wabaddewo ebintu bingi ebituukiddwako ng'ebyenguudo, amasannyalaze ssaako n'ebirala naye wakyaliwo ebirala ebyandikoleddwako okulaba nga Uganda yeeyongera mu maaso. Nze nganze kye naalirowoozeeza gavumenti kyerina okwongeramu kwe kulaba nga enteekateeka zaayo bwe baziteeseteese oba ssente enteekateeka zonna nga zituukira ddala wansi ku muntu w'ewansi naye wakati awo waziyisiza waliwo wezikola ki wezisigalira saako nakaako ayongere okukola ki okukatereezaamu. Ekirala ayongere okutunuulira ennyo amakubo g'abantu abali eyo munda n'ebyobulimi. Ebyobulimi bikyali biki bikyali bubi. Uganda evudde wala kyali baana bato n'ebyafaayo bya Uganda waliwo n'omukulembeze yafuga ennaku 10. Twebaliza ddala tuvuze bulungi emyaka 4 nga Uganda teri ntalo. Somalia eriyo entalo, Congo ne Sudan ne Uganda tuyina emirembe temuli ntalo. Ne kati naffe abavubuka tulaba ameefuga kyeki ekigenda mu maaso naye luli twali tetukitegeera ngaffe abavubuka naye kati omukulembeze engeri gye yatujjukira ate ngaffe ababodaboda katulaba omulamwa ogwaffe ababodaboda gwe mugaso ki gwe tulina mu ggwanga lyaffe. Ebyenjigiriza bibaddewo naye lwakuba nti bannaffe bakyekalakaasa naye ensobi gye yakolamu mu byenjigiriza yandibadde tayawulamu abasayansi n'aba arts yandibadde abatwala kintu kyekimu yandibadde ayongeza aba arts na bano kuba kati olwaliro ba arts bagamba nti balinga baba abatakola naye ng'ate olabanga ekyamazima nabo okulabika nga baggwamu amaanyi kulabika nga bali babongeza ne balaba nga bali bakola nnyo okusinga bano. Abalala bategeezezza nti Uganda nga bweri mu kujaguza emyaka 63 kukyanga efune kwetwaze ebibiina by'ebyobufuzi byali badde bikolaganira wamu mu kulaba nga bitwala Uganda mu maaso mu kifo ky'okudda okwetimamu so nga ate mu kiseera kino bonna bakolera bannayuganda. Tulina okubeera nga tuteeka embeera yaffe like nga kati olwaliro pulezidenti waffe wa kibiina kya NRM twagala ebibiina biri ebirala bireme kubeera nga bya ba opponenti baffe twalabike nga ba opponenti tubakwasaganya naye baako kye batuwabula oba oliawo baba n'ebintu ebirungi byosobola okujja mu gavumenti nesobola okulaga nga ebigenderako ebirabika nga bitambula bulungi. Abawe ssente z'okwekulaakulanya abawebu sako ssente z'okwekulaakulanya ezo ziyamba nnyo okusinga okugenda mu bamanerinda ne batwala ebintu by'oboti. Emikolo emikulu egy'okukuza ameefuga ag'omulundi ogw'63 gibadde Kololo era ng'omugenyi omukulu abadde Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga.